obugagga kimalira mu Eneyisa era eyo research yakolebwa bali bamuyita Professor McClelland. Yali psychologist at Harvard. Harvard tugimanyi nti ye #1 university in the world. McClelland yatambule ensi ogimalako ng'agenda mu buli continent. Yajjako mu Africa, yagendako mu North America, yaliko mu Europe. N'agenda ng'anoonya abagagga bano kikikyo. Abagagga kikikyo kati n'agenda nga azuula nti bye yasanga tugambe Brazil abisanga ng'Eneyisa y'abagagga b'e Brazil ye Eneyisa y'emu n'abagagga Nigeria n'abe Uganda era n'Eneyisa y'emu Uganda era bw'onoosanga oli bamuyise mugagga sinti alina ssente byawukana bwe balaga nti oli mugagga kubanga tubonaabona nnyo okwawula alina ssente n'omugagga naye omuntu olinga mugagga sente weziri alina ebizimbe alina kampuni alinamu asasula emisolo alina abono be bantu abagagga naye bw'otunuulira bagenda okukizuula ng'Eneyisa yaabwe mu America yemu ye Eneyisa mu Nigeria yemu ye Eneyisa e Canada mu Hong Kong ng'Eneyisa yemu ne kizuulibwa nti obugagga bwebeera nga Eneyisa then tutandika okubulira nga tubulira abantu engeri gye bayinza okweyisaamu bafune obugagga kitegeeza nti osobola okuzaalibwa n'oweza emyaka ng'ana ng'obadde weeyisa bubi nga obadde teweeyisanga mugagga weeyisa mu ngeri ya kyavu weeyisa mu ngeri ya kyavu naye ne bakwatirako omusomo ne wayitawo emyezi ndowooza ng'esatu n'otandika okweyisa ng'omugagga bagenda okuddamu kukubirako akasimu omusajja ono kiki naye omusajja yali bisaati omusajja oyo teyasoma omusajja ono yafa mu famire enjavu omusajja ono nga tebakyakutegeera olw'Eneyisa kubanga obeera olina ebintu ebira abagagga mwe batambulira Eneyisa eyo yekuyamba okulaba ebizibu okulaba ebinaaleeta okubeera nga teweeraliikirira nga weepushinga so research eyo bwe yagikola oyo professor ekitongole ky'Amerika kye bayita USAID ne kigikwata ne kibalagira bakolemu omusomo kati omusomo ogwo UN negugula so omusomo ogwo UN bwe yagugula netandika okugutambuza mu nsi ez'enjawulo okuzisomesa omusomo ogwo nze nagusoma nkolera ku Enterprise Uganda era nga nze omu kuba gusomesa mu Uganda wano okubeera gwe bayita national trainer so UN ye yagenda egutambuza mu Uganda mu Eastern Central Africa yagusa mu Uganda Brazil yagenda egusaayo gwe bayita entrepreneurship training workshop so Eneyisa ezo ngenda sinti kubanga eyo information eyo patented sigenda bibawa byonna kubanga saagala mugambe kati ffe twateredde twamaze obeera ku TV ate tugenda ky'okutubuulira oba okutulaga bwe bakikola tukotogeramu katono business zonna oli tayinza kubuulira bwe yasuubudde essimu ne ssente mmeka gamba bwe babiseera